So timing wadogera ku timing eri okay obudde bwebo ebintu byenjogera ko eno message esinkinga straight mu bwongo bw'omuntu bwongo bwa buli muyimbi yenna amanyi what is important. Njogedde ku reconciliation, njogedde ku unity, njogedde ku experience, njogedde ku fact esinga obukulu nti mwebuuze lwaki ba presidents abasooka mu Sindi ettawulo baagikanyuganga. Office y'Abaganda bange si nnyangu ekyayisa ate kukyayisa nga wajja mu bulungi Waikibenda musajja wattu era kati era abeereyo n'asirika tomulaba nnyo kubanga abantu bali bamutaddeko olukongoolo kyosonga ate yajja mu office kola ki kulembera kulaba nti agikolera bulungi. So when there are those sentiments tetukozesa sentiments kulonda tukozesa judgment y'obwongo ne capability yaki ey'omuntu. So ekya King Saha negatives zonna ziri obvious and open to everyone. Ekya Sindi negatives ziri open to everyone. Eza Sindi zibadde ziri created mu office. Eza Saha ziri created out of office. So nchiwante ebigambo bino bisobola okugaidinga n'okuyamba Abaganda bano naddala mu abayimbi bataata baffe bamama baffe abakulu abasinga nabo bakubira ku masimu nenjogera nammwe ebintu bino tubijje mu kyali wange ebintu bino tubizze mu ki mwalaali. It is for the good of the industry to choose the right leaders based on abali ku plate nga bwe mbagambye the change sali gifuddeko singa era nze naleeta Morris Kiria ne musaba unfortunately na pulling out. My intention was change but ate Morris bwavaamu tekineetaaga sambo nina genda maaso na change ne bwe mba nteekawo kidomola. Hapana, I will stick to principles of finding the right leader and if I weigh those two reasons zange zibawadde ziri open and clear buli omu musobola ogisalaasala bannamawulire mugiwa abantu buli muyimbi asobola okulaba ebintu bino byenjogeddeko. Mpozi n'ekirala kyenja okugamba nti waliwo ebiri obvious kati erina okukolagana ne gavumenti okusobola okugyayo sekita ya music. Programs za gavumenti zonna ziri written mu lulimi lwa Luzungu. Wetaga interpretation si just kusoma booti naye interpretation omanye ebintu okutegeera okitegeera kubanga bwobanga tonnakola decision eyo ojja kujja otunnyonnyola ffe ng'abayimbi Oluzungu olwo kye lutegeeza. Oluzungu lw'ebintu ebyo byonna nga bwebira luli written waggulu era nnyigira nnyo aba Electoral Commission ne board okubanga temwateekawo nsalizo abeesimbawo ebintu bye balina okuba nabyo as qualities ebiri obvious at least nga omuntu okuba nti alina we yakoma okusoma ekitegeeza abayimbi abasinga tebaali esimbyewo. Yes, si kyakuba nti buli muyimbi alina kwesimbawo naye abeesimbawo badde balina ebisaanyizo kikulu. Omuntu yenna yali akutteko ku mukazi nga obanga omusango gwali gumukutteko mu kooti talina kola ki kwesimbawo. Omuntu yenna ataatuuka mu senior 6 talina kwesimbawo kubanga Oluzungu lwe twogerako oluli interpreted mu ministry ya tuli under gender. Luzungu lw'abantu abaluwandiika biri waggulu kati ate olina obi interpretinga otunnyonnyole kiki kye bateesa kati ate tukunnyonnyole mu Luganda ate olukyuse buto mu Luzungu ate muwandiike muzzeeyo kiki kye tuteesa si byakusoma busomi ki. So if I were okusinzira ku bakandidate bange mwenna mumanyi answer gyekola ki gyeraga. Uncle Bebe Kulu wano mugodi owandiise n'ogamba nti twetaaga president, we need a president who can speak English for starters. Naye bonna ku ky'Oluzungu kyoyogedde Sindi ayimba n'okulwogera Saha ayimba n'okulwogera maiwe n'endala ezifaananako bwe zito zaali mu Luzungu bwe twali ku nomination day era yayogera mu Luzungu. Wano badde otegeeza kise ndowooza ekyo maze okinnyonnyola nti you must be able to interpret, speak and interpret in English. Ate ng'era ekyo interpretation is based on the level of education. Okay? Twagala obukulembeze bwaffe n'Abannayuganda abalaba leero baleme kulowooza nti bannange tukyali bakyali bya kyapiri.
tuvuddeyo kati tuli bantu bali responsible. Let us make responsible decisions. Ne effect ya kino kyokka kye twogerako kati kigenda kuyamba n'abayimbi abavaayo bamanye nti bannange sijja ku dropping out of school kubanga mu maaso eyo nnyinza okwetaaga okwesimbawo ku Ministry of Finance nga nina erinnya nga mukwano gwange ye president kubanga bwe siisome bajja kundaba bulala, ensi ejja kundaba buki bulala. Bwe nanywa ebiragalalagala nembeera nga nze nfaanana bulala kijja kwonoona image yange. Office gye nyinza okubanga buli muyimbi kati bayize nti bw'omala music ku myaka nga gye tuliko oyinza okuba nga otranspose odda mu business ki endala. Naye ekintu ekiyinza okulemesa business eyo oba omulimu ogwo ekisookera ddala image, record track yo y'ebikolwa. So kino Bebe Kulu kyayise okwogera ne bannamawulire, message gye nsendinga tegenda only kubalonzi abagenda okulonda Sindi ne Fina nani ne Saha. No, eno message egenda kubeera interpreted abayimbi industry etegeere nti kikulu nnyo okubeera okweyisa obulungi, okubeera ne image entuufu.